kati nakye sitegeera kakati bwe bagamba mbu ate simanyi bataddewo miliyoni 2 simanyi full figure anoonya Nameere sigamba nti nno mutono munene ate sigamba nti nno talabika mu kibuga abeeramu Kampala abeeramu atambula kakati bamunoonya kiki bw'owuliranga nga bagambye nti nno gundi bamunoonya manya nti oyo baamutidde ate kyakubiri bw'ogamba nti otaddewo miliyoni 2 gwani lwaki era sente ez'okunoonya omuntu lwaki gw'oziteekawo poliisi ekola omulimu gwayo poliisi kati bwe batamala kuteekawo sente temukola mulimu gwammwe Nameere temumanyi abeera temumanyi asula mugende wa Nameere mumukwate oba mugende mubuuze mwami Sempijja muwala wa Arua gwe bayita Nameere tumwagala mutulagirire tukuwe zino miliyoni 2 neno bati naye yasanyuka nnyo yalinga to information anti tewaliiwo limiti ya kintu oba na bulamu muntu poliisi bweteekawo nti omuntu alina kubeera bw'ati bwe wabaawo ekiriwo nze nyinza n'okusanga abantu abafudde naye walinga nze nseka nze bwe mbanga bwentyo bwe nakuwala kati onkola otya onakuwala oti kamanyi nga bwentyo bwe nakuwala owuliranga nga poliisi etandise kuwoza mbu tumunoonya poliisi ya Uganda eyinza okuba nga temanyi Nameere ng'enoonya munoonye kati why do they waste time era gundi yataddewo sente ezo ngaani miliyoni 2 yazitaddewo ngaani ayambe ku poliisi amulabyeko ne poliisi anti naye olumu eteekawo poliisi egamba mbu ogira nti olumu eteekawo ettaano nze ŋŋamba naye wani oba yali aziridde ku ŋŋamba abaagenda okulyeza abalabye abatakaweesa nabo abasinga tebaddanga Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Ojja wangi welcome to the show basabu ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba nti beera ngo subscribing likinga ate obeere ngo sharinga kwa mawulire agesigika. It's a new week, fresh week, fresh Kojja Kagato. He's looking smart, munya bulungi, ayambadde yenna kye bayita okutonya mooli. You ever smart? Yeah. Professor, daily smartness is my motto. Daily smartness is your motto. Yeah. Nekintu kino kikumidde bang. Sikulabangako nga toli smart. Anti nasanga nga nze nagenda okuzaalibwa nga waka babeera smart. Ate nenkulira mu bantu bali smart. You're always gentle. Yep. Kati abantu nze ndowooza ndi olina kuba smart. Era ne mmala nsanga omundu nti leero nga awo mpeterawo. N'abanga leero nga leero kujja leero. Mpeta buwe simanya nti sifaananye nga bwe nfaanana bulijjo. Nzirayo buzzika. Ate naye nina ekizibu seekebera mu ndabiro. Leira. Gw'oyambala otambula butambuzi. Mmanyi nti byengula nze mbigula mmanyi nti bijja kunnyumira. Ayina saati oyambala za bbeeyi, empale za bbeeyi. Nze class. Sambala gundi polyester. Polyester yatya. Tugira tokola ekintu nedda tokola ekintu kyonna ekintu oboola. Gwe tolina polyester. Naye polyester yabatya. Kasita olugoye lubanga olwa nylon. Nga lugira. Kati mpulire saati eni hali hard. Anti gwe bayita woolen cotton. Woolen cotton. Yeah, atera kuva Egypt, Musinga Java, ava mu nsinga Guatemala, balina cotton omulungi na America eba naye. Era American shirts ndowooza ziraba zitakufaanana bwezi. Okay. Yeah. Ko jabuza ku bantu. Abalala bye ba Megatron mbalamusizza nnyo mwebale gyonna gye mutusaako engalo. Tusanyukira wamu n'abo abalina bye bafunye Mukama baasobozesezza okufuna ebirungi ate era nakuwalira wamu n'abo abalina obuzibu abafunye ebizibu abafunye okusomozebwa okwenjawulo naye byonna tugamba ni Mukama yabigaba ate era yabijjawo tujja kubanga tugenda nammwe nga bwe tumusaba atulongooseze amakubo mwe tutambulira wamu n'okubanga ageerula afuna emirembe mu byonna naye ng'ekikulu mu byonna nti eggwanga lyaffe tulisabire nnyo olw'ensonga nti lirabikanga gye ligenda wajja kuba wabi nnyo nnyo we litatuukangako kujja tutiisiza mbutiisa ate nze mba ntiisiza nze ndaba nkubuulira kye ndaba kyekikuleetera ogera statement yesu bwe kiba ng'olwaleera oyinza okusanga abavubuka wali ne beekolamu akabinja k'abantu 2 ne bagamba tulumbe ekibinja gundi eky'abantu 2 ekiri egindi ne bakufuna n'obusaale ne bafuna naki nga gavumenti etunula ababi kwerinda batunula ab'obuyinza batunula
ng'ate mu byokwerinda mulimu abawagira bano n'ab'ebyokwerinda abalala balina abawagira bali mulimu abanene abawagira ono abanene abalala bawagira oli ojja kulaba eggwanga gye liraga abantu abo mubaboostinga naye bwe mubakoowa ate temubazzaayo kubakola ki kuba sensitizinga nakuba kansolinga nti bannaye muterere mube bantu balungi mubaleka bajagaladde ne basigalirayo ekijja okubanga bakomekkereza nga sobi bamuwaga nnyo ne batambula naye ne babeera naye bwe baali batuuka omuta omuvaako walaba engeri gye yagendamu mubaleka bwe muto naye ensi egunjuza ttemu abantu bo bagenda bagunjula bakuta obusaale nina be nalabyeko nga bagula baati bino ebigundi ebinene ezikuba gundi baseball you can imagine nga naye betegekera kugenda kulwanagana na bannaabwe kusensula okwo si kusensula kubetenta naye ne baati eyo omuntu wagikuba ku mutwe oyinza osigaza omutwe bantu bagisigaza gwatolowooza tewaliiwo kintu kiringa amasasi era bwogalaba era bagakuba abantu era nebasigala nga balina emitwe kati n'ebyo byonna weewuunye naye ab'ebyokwerinda bagi naye nooba nga oyogera bwogezi bigambo nga wano bwenjogera ne bakuleetera ab'ebyokwerinda bootamanyi na bungi bakukwate nga n'embooko n'ensambagire naye nga tebayinza kukwata bantu bagenda kutuusa bulabe ku bulamu bw'abantu basose nakweteekateeka naye kale ebyo byonna bwe muba temubirasobola biraba kijja tukola bubi okuba nti abantu betubadde twesiga okuba nga mutukuumira obulamu n'embeera ng'abo mutunuulira batunuulire embeera eyongere okusajjuka abantu bagende bwe batyo era mugenda kubeera nga mwogera ebigambo bingi nnyo nga waliwo abafudde nga balwanaganye kuba buli balirwanagana banasinkana ne balwanagana bana balina obusaale n'abalina baati ne basinkana ogatteko bali abajja abayita engatto simanyi tulina nga tasimanyi basambagane bakubagane muligenda okulaba ebintu ebigenda okuvaamu nga gavumenti buli omu omwogezi wa poliisi alivaayo okwogera buli omu agenda kubanga amwewuunya ekimwogeza ng'ali ku omanyi kati awo kwamba twagize nga bw'omanyi kati nga bye bazzeemu so nga ebintu byonna babadde babirabe netegeka byonna buli kimu ebintu ebyo ngaffe bye twalabye singa oli yabadde ategeka kukola raale ya byabufuzi poliisi eyanguwa nnyo mu bwangu ebaawo naye kati poliisi tesobola kwanguwa nga waliwo abeetegeka okuba nga bagenda okulumbagana bannaabwe oba babattamu muntu oba ki waliwo yagamba nti singa bwoyita obukolwa kanaakulumba akamu bwe kanaakulumba onaayita mu ddirisa mu mulyango oba wa abuuza wanaayita nendabako guba eyabadde nga bamukuba emakindi awo naye nga poliisi ye okola bakuba gwe bayita panca kakati embeera gyalimu musajja anti awo wona poliisi etunula erinda tejja kuŋŋamba nti tebiraba ate manyina abateekateeka gye babeera nze poliisi ate kati nagivaako wabula tulina poliisi ya Uganda katonda abasaasire basajjamu abapoliisi omusajja n'avaayo nga n'ebitogi babitaddeko ennyota n'ayimirira n'abeera mu maaso ga kamera majestically bannaye tuusa okulabula eri abantu temuyita mu bifo gundi temuyita mu bifo gundi ebifo na bino mulimu abamenyi b'amateeka nga poliisi gw'otulabula ate nga erina kukola ki erina kulwanyisa mbadde ngamba nti yandigenze nemala obusaanyaawo nagamba nti bannaye ekifo kino bwe kiti kati kiri free kubanga tumaze okukirongoosa mubaddemu obumenyi bw'amateeka naye ate otubuulira tuleme kuyitayo nti gye buli kati baba bagulizaako tomanya tukusasulira ki tubasasulira ki njera ngozi oli mukambwe ng'olaba njogera bya kisiru njogera bya kisiru bya magezi kati tubuulire tugisasulira n'abeera mu mabega wa kamera awo ne tumulaba ng'ava olwo tulinga ennaku z'omwezi zaali 3 Juni twamulabye ng'ava e Busega ng'alina bbomu atambula bw'atyo najja bwe yatuusa awo egindi emunyonyo n'agitulisa kati poliisi bagisasulira ki
bw'oba osobola okulaba omuntu n'ava gy'avudde n'atandika okukola kino n'akubulira baasooka ne babeerako ne gundi nga wonna etunula naye buli nnaku bamuwa omusaala sente baziwa bazigiwa ezimusasula naye nga byalina okukola alaba birabe asobole obbinyumya abiraba katambi awo ne neewuunya abakulu abo lwaki baba tebakola mulimu nga bwe bateekedde okugukola. Okay, nina ensonga ejjagala tubire nga tutandikirako tujasembyayo ensonga y'eggaali ezifuuse eggaali olutalo lwa Chameleon Alien Skin tujja lusembyayo awo otubuulire edda abayimbi bo beekuumanga batya obutalwanagana balwananga batya beekubanga beeyogereranga bisongovu otone ku example z'abayimbi abayina entalo awo batugenda beera nga tusookera ku nsonga ya full figure lunaku lwali lwa Sunday mukulu Nobert nabanga akwatibwa olunaku olwo babadde kololo nga President Museveni ajeguza emyaka birthday ey'emyaka 81 President bwe yagize bw'ati Nobert ne bamukwata bwe yatuuse ku CPS n'asindika audio ng'egamba nti full figure yali mwembaga okumukwata yavayo n'abanga yeewaana Nobert ono nti full figure bamukubye nga full figure agamba Nobert yali mu lukwe era we twogerera full figure yataddewo mbu miliyoni 2 alaba ku Nameere takuba poliisi emunoonya gwe kasita omulaba waali gwekwata bukwasi Nameere oyo oba bagulize ku poliisi miliyoni zo 2 weziri kati full figure yakwati gundi Nobert yakwatiddwa bitebye ate ne Nameere ayiggibwa awo gwe tujja okumalira ku nsonga ya still ya full figure wali ku Salt TV omunnyo show bagigyeko show gye bayita omusunsuzi era saawa yonna tuyinza ogiraba ng'ekyusa erinnya nga kojja kagato yagirimu yasunsula sheeyo nga pasa Bujinga amuwadde omulimu ng'amusasula akasente akawe balina be baagala kati nze bw'onaabanga ompadde bw'onampa omulimu oŋŋambe enjogere nga ebyo bye babadde boogera nze ate sisobola byogera nja kuba nkuswaza buswaza shono ne bagikuba oyinza gikyusakyusa otya nze sikyusa sho programs director yakola sho ne producer ye pidi mpuliriza bulungi Senkubuge ye pidi waawo ye munene waawo kakati awo yamanyi byayagala naye nze toyinza kunkozesa ki bintu bya kisiru kuba byoyagala gwe bitambule. Tusookere wa tusookere ku Nobert oba tusookere ku shoku jijja ku mpewo tusookere ku Nobert Nobert yakwatiddwa oluvannyuma lw'okubeera nti yayogera nnyo ebigambo yasanyuka nga full figure akubiddwa era yatuwa information yonna ebyaliwo full figure yatandise okukwata abantu awo full figure yaba abakwata yawaayo era nayo n'agamba nti n'oyo yaliko naye bakwata tebasobola kunkwata kati yewanga bamukotte nga balina ensonga ezimukwasa ndala kwogera ku full figure si kwogera ku full figure nti yaliwo nga bamukuba kati nalabawo emmotoka endala nga ttaano ezayitawo zonna bazikwata abazirimu babakwata kati bakoze nsobi okukwata Nobert kati tulina okumanya ekintu kimu bamukwatidde ki ekyo nakyo tulina full figure ye bw'agamba full figure si yalina okwogera nga bakutta omuntu omanye ekitutta mu Uganda oba butategeera oba ki ate okwogerera ekintu kye tutaliimu omuntu ng'akwatiddwa ate full figure ajjawo amaanyi agoogerera omuntu ekitongole ekikutta omuntu wulira full figure yawaayo abaamukuba poliisi beekwata neetwala bakole statement era nakyo era nkyakiwakanya goyagala bakole batya tubeere bwe tuba nga tuli bantu bakulu bwe omuntu bw'afuna ekizibu kyonna ng'afunye assault nze bwe mmanyi ebintu bwe bitambula nga nze kuba sibitegeera nnyo naye bwe mmanyi nti bwe byanditambudde bw'afuna assault n'agenda ku poliisi yonna n'aloopa bamubuuza yakukubye omumanyi kituufu bwe bamubuuza yaddamu nti ani Nameere olwo poliisi oba otegeera bw'okwata Nobert nga gwe bakubye akuloopedde ani Nameere ate gwe n'okwatamu Sewanyana oba Nameere yali ku topu na bano mwebali mpola mpola mwami gundi
oli agambye nze gundi yankubye ate gwe bw'otuuka okukwata n'okwata ani Nobody. n'otusooka nakukwata mbu bano babadde bayamba kuba gundi okutoloka kutoloka. kati olaba poliisi nti temanyi kyekola. Ekyokusatu akubye alina gwakugamba eyamukubye naffe abalaba abamukuba tulaba balala kubakuba gundi oyo walabamu Nameere Anameete yali walabamu Nobati kati poliisi ekwata ki kuba akatambi weekali akatambi kakulaga abakuba kuliko Nobati kati n'omulamuzi ajja kwebuuza nnyo ababuuza aba poliisi ndi banne tudde mu buntu nga tetunnaba kudda mu bino nti byemukola temubitegeera kana akatambi kalaga ki kalaga abafuka babiri abakubaani eri n'onaveri nga bakuba full figure kuliko afaanana na Nobati kuliko afaanana na Nameere oba bano baali bagundi be baluka olukwe be bajje no bo tebaligenda mu lutalo balagira bulagizi ani yakuba gundi gwe kyoyagala bugamba nti kati towulirangako bantu bali mu kkomera lwakutta Kaweesa gye bali babakwatakwata babakwatakwata abasinga bateeberezebwa abo nno bo bateeberezebwa kuba Kaweesa yali tasobola kuvaayo bagamba nti gundi yankubye naye omuntu nga gwe wakubye waali nannyonnyola nawo omuntu amukubye nti ye gundi ate n'okwatamu abalala nze mba nti tandise okutya gye tulaga Nobert naye yasanyuka nnyo yalinga to information anti tewaliiwo limiti ya kintu oba na bulamu muntu poliisi bweteekawo nti omuntu alina kubeera bw'ati bw'obaawo ekiriwo nze nyinza n'okusanga abantu abafudde naye wali nga nze nseka nze bwe mbanga bwe ntyo bwe nakuwala kati nze onkola otya onakuwala oti kamanyi nga bwe ntyo bwe nakuwala bannange nze nina gye nagendako okuziika nga bazina nga naye bali ku malaalo kati abo ng'ogamba nti abo be batta omuntu tuyige okubeera abantu abanalizing obulungi ebintu kitunule wala tuleme kukola mulimu olw'okuba nga gundi tumutya gundi anagamba ti tetukoze bwe tuti kati nina kye nawulidde ekyo nti waliwo yataddewo miliyoni mmeka miliyoni 2 weziri zaaki era nze womulabirako muwaayo zaaki zakuwalabye ku Nameere muwaayo bwegala kugamba nti Nameere asulawo we Masaka asula Munyonyo oba Munyonyo oba Kigo omanyiwo ntwalawo nze sikola bya kisiru ebyo bye mulimu nze njagala ssente gwamanyi kale kakati nga bw'oyagala ssente gende ewa president kuba muye muwabuzi wa president mu Greater Masaka bw'anaaba atwala information yonna obanga agenda okuwabula president ng'obagamba nti ebbiri zange muzimpe era mwagala kuŋŋamba nti abantu aboogera bonna bonna Nameere atambula bagambye mukyeyekoleyo Masaka anoonya akalulu nnyumba ku nnyumba kakati ono lwaki ossaawo miliyoni 2 genda bugenzi wanaabeera mukwate ekiwedde amazzi nezo sente aziwe poliisi anti yegenda omukwata Masaka yeeguumiike buguumiisi wanaabeera aye nowammoyo mukwate naye Nameere gwe bagamba mbu babugenda mumukwata namulabye n'abaana be bwakwata vidiyo yagambye n'ekintu kimu ye talina buzibu bwonna yabajja kukwata Nameere yagambye ye gundi abiding citizen law abiding citizen n'amateeka agondera amateeka era agagoberera bwe banaaba bamwetaaga bamugulire olwe bamwetaaga ne gye bamwetaaga ate talina mateeka ye tali waggulu waago bwakugamba ekirala muleme gamba mbu mumunoonya oyo tebamunoonya kuba amanyiddwa banoonya muntu gwe batamanyi ogambye asulawa asula Kigo oba Kigo oba Munyonyo around there njagala gendayo nze sitwala muntu mu maka g'abantu kubanze ogwo si gwe mulimu gwange yambaako kati kyenja okuyambako kino nti kuba oli oba otrespassing ogenda mu maka ge nze njagala tujja genda ali Masaka anoonya akalulu teeka amafuta mu motoka wakube ate gye ntambuliramu enywa nnyo yeetaagamu 6 nte 6 nteekamu amafuta nkuvuge nkutwaleyo ate nteekemu nga sinna oba toyagala lekayo tebagenda kuwa miliyoni 2
abange ngate weeraze nnyo n'omuntu gwenjagala okukwata. Gwoba oyagala omwewirijjako naye omanyi bw'obeera ogoba ki musajja munno olekamu akakuzi ate njagala omanye nti olaba n'empologoma weeba egoba embizzi y'omu nsiko era naye embizzi y'omu nsiko waliwo emituuka neeyimirira nekangamu neesiba nayo neeweta egenda erekamu. Bw'omanya nti oli mpologoma ogoba kabizzi ak'omu nsiko manya kajja kuyimirira naye bwe kanaayimirira ki kyosuubira nakyo kikulu. Ate bw'owuliranga nga poliisi etandise kuwoza mbu tumunoonya poliisi ya Uganda eyinza okuba nga temanyi Nameere ng'enoonya munoonye kati why do they waste time? Era gundi yataddewo sente ezo ngaani $2 miliyoni 2 yazitaddewo ngaani ayambe ku poliisi amulabyeko ne poliisi anti naye olumu eteekawo poliisi egamba mbu togira nti olumu eteekawo ettaano nze ŋŋamba naye wani oba yali aziridde ku ŋŋamba abagenda okulya ezo baalabye abatakaweesa nabo abasinga tebaddanga leerako ezitekawo kabanga katego anti eriyo abaluvu agamba nti kaŋŋende mbagambe nti nze abalala nga waliyo bubbi baagala kulimba mbu nalabye agenda okunnyonnyola baga nti tuyambe kubanga abantu abagize omuntu oyo twabadde tutegedde gye balaze embi kati nga bakuvuba nga olyoka nno oyasaamirira mulimu ebintu bimwandi omanyi bagamba nti ensowero enduvu ekola etya efa kiddukano ensowero enduvu efa kiddukano anti olw'okuba nduvu oluba ono addukana aba yakasitama yo nejja wasitami bagibikira muli ne bagiyiira olweje oba nakutama jonzite ndaba bemwetamwa bemutta oyinza ate okutta gw'oyagala era gwe weetamiddwa gotta kati munzite emitwalo sente ezo baziteekawo ng'akatego emirundi egisinga obungi era kaakati nkugamba kino ebyo poliisi yerina oziteekawo ate si full figure oba poliisi eremereddwa naye kalwana ennyo anti nze gamba nti bw'olaba nga bagamba mbu tumunoonya omanya nti oyo bamutya kasa bagamba tumunoonya omanya munenemu oyo bamutya poliisi toyinza nga yakedde ku makya ndi yagala Nameere eno ngamba mbu nemunoonya leka naawe emunoonya ate ne complaina nti ate ateekewo ne ssente nti mumunoonyeze gundi complaina nti bulijjo avuma tamanyi muntu amuvuma gy'ali oba gubavumagana naye tamanyi gy'abeera tamanyi gyakolera bakolera mu kitongole kyekimu bonna ba presidential advisor mulinde wali bwe mukuŋŋaanira temulina ofiisi zammwe kale zino miliyoni 2 yataddewo za gundi za kiwaani zaki anti atubuulire kye yaziteereddewo kukwata Nameere era bannange okusinziira ku information gwenira mbu millionaires anti nze ŋŋamba bwe nti ye presidential advisor n'oli presidential advisor kiringa bona mini kinga sorry excuse me kati kiringa MP wa Kampala Central wanagamba nti anoonya MP we Kabera Maido tatewetawanya kuteekawo ssente nti munoonya mulindire mu parliament kubanga balina ki bamuguumi mulinde omukwate kati nabano ndowooza nti bombi ba presidential advisors kati bateeka okuba we bakuŋŋaanira okuteesa ngeri gye banatambuza emirimu gyabwe kati amulinda awo gabazze bw'aba atandika okugjayo by'anaateesaako amugambe nti gwe nkunoonyereza ebbanga ddene n'obukadde bwange bubi mbadde ntegese buno buwonye ng'amumaze otherwise ndabanga okugezaako okuzimbya balage nti gundi munene nnyo nti gwe baakuba munene nnyo so ebyo byonna bijja kubeerawo okulowoozesa gundi aleme kulowooza nti bankuba ensi tebaafaayo naye bwe kiba nga mu bantu boogenda ogamba mbu baakuku obakwate oba nti bano baaliwo nga bakuba gundi omukwate olw'okuba yayogera era yasanyuka nnyo nga bakubye gundi mpozi basooke bazimbeyo ekkomera eryenkana nga Namboole
Essanyu liri mwabadde muliko abantu abasinga obungi abajaguza bonna obakwate abasanyuka obakwate n'abakomentinga nga bonna obakwate era bonna obateekeko tuligenda okulaba nga tuli mu 120,000 ey'abantu ababindusa amasajja anti abandi nga bagamba nti ona A1 A2 A3 nga batuuse bali mu emitwalo anti bw'obeera nga gw'ovunaanibwa asooka oba A1 I choose the 1 I choose the 2 I choose the 3 balituuka ne mu mitwalo 3 bayingire n'akakadde kino ekyokusanyuka kya buntu nalabye essaju gw'obagambye nti nno nalabye Sharomu yakubiddeko ne Tamale Juni isn't it human si kya buntu omuntu asanyuka omuntu anakuwala mu mbeera ya munnembi gw'osobola okukola ekisa ennyo ekisanyuka ennyo nennakuwala nga tonvunaana manyi tuyiga okukola ebintu ebimu tuleme kukola bintu olw'okuba nga tulina omuntu gwe tuwagira tumwagala nnyo nga ne bwe kiba kituufu okiraba ng'ekikyamu singa oli ateeba ggoolo nze nennakuwala nvunaanibwa tovunaanibwa lwaki ono afuna ennaku nze nensanyuka nze nemunvunaana nti ndabika nze nakuba naye yasanyuka nnyo naye yali anti poliisi yatuwaako elimiti y'essanyu nti bw'oba osanyusa olina kukoma wano omuntu alina okusanyuka ono wayagalira essanyu lirye yalifunye era yaliwulira so si bwamulaba ayina n'ensonga lwaki musanyu ate tosobola kujja ku muntu nsonga yemusanyusizza gwoba oli mu nnaku yo bira mu nnaku yo gwolowooza nti bajja abantu mu ggwanika amabaala gaggalawo kati singa babadde bagenda kuziika bwe baba baziika ekkololo bulijjo gundi night club eziriranyawo ekkololo za Amnesia zegundi zaani zonna baziggala zisigala zigenda mu maaso kati n'olwekyo tuleme kuddira bintu kubifuula personal nnyo kuddira muntu wabewo abakwatibwa olw'okuba gundi bamukubye oba yayogedde ku gwe baakubye ensonga bagiteekemu yisiti bagitaddemu baking powder bagitaddemu buli kirungo kyonna leko cubusi biki byonna si bwe bakola mu kifo ky'okukola ebyo byonna nga bwe baatulaga n'akatambi ng'oli akuba mukwate abaakuba ate mu kifo ky'okukwata abaakuba ate mukwata bemugamba bano bayambyeko n'okutoloka bwe muba mwalaba nga akyaliwo nga bamuyamba lwaki temwamulumba ne mumukwata nga bakyamuyamba awe natidde senga yayina bomu kati ye poliisi gyekugamba nti bagisasulira ki naye no tubyogera tebannakwata wano nedda nza nti okunkwata tekitegeeza nti amazima g'enjogera gavuddewo era osigala emirimu ogikoze kiki kifuula nnenge nze okugamba nti nja kukwata katumule kagende tujja kukwata bano abamuyambyeko oba tolimanyi kyokola alina bomu egenda kuba Uganda yonna ate gwe omulinda abamusituliddeko bw'oyagala okukwata naye oli agitwala omulaba agenda omulese oba kyokoze oba tokoze mulimu gwo mu butuufu bwagwo oba tokoze mulimu gwo na bukugu kati omulimu gwe oba ogukoze olw'okuba olina gwe b'oyagala okucunya bwe kitaba ekyo obaako gw'otya n'ameera kati waliwo abamufiiririra bano banobati anti ekyo kye tugamba nti nobati bwe busubi omuzungu kyagamba nti that is shooting a servant yeah what do you mean nti olese kiso kye bayita ekiso ky'embuzi kirekerera Uganda gwe tolaba n'ezziga ly'emmese liva wala lijjira kamasu naye ate weewuunye eriiso eryo likanulira akamasu eri amaaso likanula bweriti nga litunulira akamasu nga kamaze ogikuba naye ate nga akamasu tekalina buzibu waliwo eyakateze ye muntu ye mubi okusinga akamasu ki kano akagikubi senga teyakateze tekandi gikubi kakati okukwata omuntu eyayambyeko omuntu bwamuyambyeko okufuluma naye bannange muwanyize mulimu ebintu ndabaga ebyekijega nkubuulira wawulira woteeri mwe bakwatira abantu abo yabbeeyi eyinza okuba ku leve eyo ekkiriza abasirikale bajje bakwate bakirayanti baabwe kuba kati olaba
wotele nga police ogenda bugenzi mu control wali camera gwe n'ogamba nti yuno gutugenda okwata ali mu room namba ki ono ayimirira eno mugende muteeke ku muryango guno wuuyaze nga babiraba na wano ng'ali eri buli kimu bakiraba kakati eno yali mbadde erabika kakati nze kyenkugamba nze bwentyo bwe mmanye ebintu ebyo boto bigobere eyo woteeri erimu abantu erimu kasino ndowooza esinga okuba ey'ebbeeyi mu Uganda muntu bajja n'emitwalo 5 bukadde 2 ejja $1 bwa bazze kugira kuzanyirawo kakati ng'ogamba ngenze kukwata muntu yasuzeemu omuntu asula mu woteeri ng'eyo asobola okuba nga ajja kuyimirira kuba agenda akuba full figure omanyi ffe ebintu ebimu tulina ango mwe tubitunuulira tetubitunuulira olw'okuba nga waliwo ababyogera gosooka ng'omuntu onaamukubira ng'ali mu woteeri eri ku levo ya Serena yabbeeyi yesinza kasino ey'ebbeeyi mu Uganda ng'omuntu eyagenze gwe baaguza akube full figure nga mwasula kati naye naawe ayogera ebintu oyogera ng'owa poliisi bw'ayogera naawe n'otakwatibwa nsonyi ng'obyogera ebintu ebimu tutya n'ogamba naye ekyo oba lwaki akyogere n'osirika n'otaagala nnyo kusensula ki kati kino ekya miliyoni 2 zo omukolo atuusoze eri ajja zirya oba bajja kumala omwaka guno bakwate n'ogujja n'eginaddako nga tebannamufuna kuba tewali ajja kugamba mbu twamulabye ne gwe baakuba yennyini n'amusanga tayinza gamba nti gwe wankubye kyogamba nti taddabaako ku mikolo egyo gy'abeerako tabeerayo aye nameera akyatambula nameera ayinza obutatambula mulabyeko mu kibuga mulaba nze mulaba twala naawe ndi emiliyoni 2 beera mu kibuga gw'onoonya omumanyi kati beeramu mu kibuga era ojja kuba oli awo ayitewo ye fulufiga agamba mbuno yeekweka saawa bina abeera waka ate bw'oba ogambye mbu yeekweka ate lwaki otugamba mbu abeera waka olwo aba yeekwese manyi n'obwongo nabwo bwetaaga okukozesa bw'ogamba omuntu nti yeekwese bw'ogamba omuntu nti yeekwese ate oyinza okugamba nti ali waka olwo aba yeekwese if somebody is hiding ate n'ogamba ne he is at home ate ng'omanyi waali olagiridde naye abantu nti ali waka olwo aba yeekwese naye fulufiga n'agwa ku Nameera oyo talina kyayinza olana abasajja bennyini yali abakuba yabakangangamu bw'ati ne badduka n'akangamu bw'ati olina kyotamanyi nti n'enkoko gye basalako omutwe erwana nesambagala eno kati nga bagamba naye gwe n'asamba anti bwe baba baali bamukuba ebisajja byali binene nnyo teriyo lwaki tebyabeerawo ne biyimirira lwaki wali oyagala bibeere gwe yentegeka gye wali otegesa ebintu byo gwe wabitegeka nabigambye butadduka naye bidduka anti engeri gye byali nga bikuba bitya bidduka emisinde bikuba bitya anti kuba kye byali bikola kyali kimenya mateeka anti kati babikwati lwaki babikwati ate kati bw'okwatamu bagundi kyekinnuma gwe ekikulu oyagala bano babakwati baleme kwata abalala bano banobati kuba mu katambi balaga bulungi abaakuba tobeera mwenkanya era obeera unprofessional mu mulimu gwo gwe kyofa bakwate bano boolabira ddala naawe ng'obalaba kati kitegeeza singa kamera zaali zitulaze abamenya banka gwate wandigenza okwata abantu balala nga be batulaze nga bamenya tubalaba ana olumu poliisi egamba abaali mu lukwe tusooke tufune abaakoze ekintu abaali mu lukwe kirala bannayuganda bonna babeera mu lukwe lwa kulonda era obululu bw'owulira opponent wa president afunye bonna ababo bumuwadde baba mu lukwe lwa kulonda omuntu oyo bajjeko ono babakwata kati n'olwekyo gwe kwata kiri ekinyuso kitegedde lwaki ogenda n'ogwira mbw ate abakozi ba woteeri abayambye ono okutoloka nga baakuba obamanyi basatu babakwata anti kyeŋŋamba kati okwata otya kati lwaki okwata abo kati abo be bana kati lwaki tokwata bantu babiri lwaki tokwata bali ababiri abaakuba goba oyagala babakwata don't you see that oyonoona government funds nga ogenda kufiidinga abantu 5 8 10 bewakakwata abatazza musango ng'ate waliwo ababiri bewalaba ne mukatambe mwebali kwata abo osavinge ne funds kuba gyona abasibiro ojja baliisa ojja balabirira kati ng'ate
nze sirowooza nti oba obala gwe ekibalo ekyo kiri wano mukwate bano ababiri tusevinge gavumenti ebijja esaving esente zemuteekamu nga munoonya bali ovuga ogenda okunoonya nobati ovuga ogenda okukwata bana mu mawoteri ne woteri nezo ezimu oyinza okulimba mbu ogenda naawe kuzannya kasino olina kuteekawo omusingo omale okuluzira beezo sente kati tolaba nti ebyo byonna byonna kumala budde genda okwate ate mutukakasa tigundi yaffe teyinza kumiisinga kukwata bantu bangeri ngeri sisitimu yaffe eri mu Uganda kamera zaffe zikola nnyo ate nga n'abaserikale tulina abakugu mu bintu ng'ebyo kyakubiri kyebakola bakitegeera kati ate ne mugamba nti kuntegeera gye bakitegeera basobola okumala essaawa 2 tebanatuuka wali incidenti kuba kyewuunyisa bwe kiba nti gundi oyo bamukubira ebbanga liwalaba beetawula abavubuka batambula bagenda bwe badda bwe bakuba bamukubanga ne basooka ne baddayo ne bakomawo ne bamwoca waayitawo abasirikale bameka waayitawo omusirikale n'omu walabawo omusirikale n'omu waliwo bantu ba bulijjo Uganda eri ku bwerende bwa kika ekyo okuba nti ku luguudo awo waakubirwa gundi teri basirikale balawuna babeera ku gundi ku station nga batudde balinda misango balina kutuula butuuzi abasirikale ne babeerawo batudde kibayita foot patrol kyeki naye ekinnuma obalaba babeera kuno ne batambula bwe bati ku luguudo olumu ne basanga omuntu atambula ku kkubo ne bakwata naye bukyova okugenda eno mugundi mu nsokoso olusokolosokolo egyo babbira abantu naye bajja wano ku kkubo odda waka nobuganzira waka yeggwe nebakuteekako embeera katonda nobava ne baba nga bali awo nojja nobagamba nti muli wano nti kwemmanyi ekiri wali abasajja bali wali babba abantu babakuba basoose ne babba abasirikale 3 ababadde banyaga ono bajja kudduka misinde tebabeerawo maama tebagalira ddala bintu bya kika ekyo bamanyi n'okubuuza balina mundu ki baba balawuna ki anti kyetwebuuza balawuna oba banaacunya okuba bamanyi n'okubuuza nti balina mundu ki ogamba ndirize kakati nze mbimanyi mujje tugende bw'okwatawo mu ku mukono mujje tugende okebere ekika kye balina ayinza n'okutta awo nga tuvuddewo so munange ng'evaako wankubira essimu awo nenkugamba waayi ku Mande nawe n'ensonga ezo tujja zoogerako so yavaako naye banoonya mukozi yavaako oba baagijjawo naye esobola yavaawo baagijjawo oba yayimirizibwa baagijjako kati ku byonna kyeki yayimirizibwa baagijjako yavaawo oba anti tukyagirabako baagijjako UCC yagijjako kuba kuyimirizibwa oba kugijjako basi baba baagijjako UCC bwe bakiyakola yakola mulimu gwayo nga naye erabika bakakanankake okugiyimiriza lwakyoga nti bakakankake kyogamba nti emyaka ebadde yakamalako bbanga ki emyaka giwera 2 yali teraba UCC era okwekenneenya n'okumanya nti gundi awemulirako avumirako akola ki kitutte emyaka 2 nga batunula bali awo tekifaananako nabali abapoliisi abajja bagoberera omuntu eyetisse bomu bekennenyeza okuva nnaku z'omwezi nga 1 August paka nga 10 Septemba bwebekennenyeza wadde embabega tebatunuddewo bali awo nnyo awo ng'omukulu we yasingira ddala okwogera ebigambo ebikankana awawe nebimagala tebaliiyo era ne babatuma obutambi ne script kaakati beebale nnyo okuba nti batadde mu nkola ekiwandiiko ekiragira ekyo oba etteeka lyabwe lyakoze oba lyagalagezaako okukola naye bireme kukola nga bamaze bantu bakuvaayo kuwaawaala nze ŋŋamba nti n'okukola ebyo byonna gundi yabadde ku bunkenke eyalagidde nga ndowooza Nyombi Tembo luvannyuma lwa General Loiso okubaako kyayogera ate baali naye before nga tebannagijjako yaliko n'akyala ne bamuwemula tebamuwemula lwaki tebamuwemula yaliko n'akyala nandimuwemudde yamuvumako kati naye ne General Loiso n'agenda n'akyalawo oba omuntu eyamuvuma kati naye njagala kati nkubuuza singa bukya kumakya n'omuvumira ku Megatron kuno n'omuvuma nnyo General Loiso osobola omuyita nti jangu nkukyaze yasinziira wa okugenda okukyala we bamuvuma manyi nakyo kikulu kuba oli akubuuza ti naye naawe olimba omukazi yakuvuma bw'ati ate era gye wagenze yagenze kakasa
okukakasa gwe kyolowooza nti singa jeno bamugamba nti waliwo abayekera bassa abantu nawe ogendayo olaba oba banaakutta kati kibwe bakakasa bintu ebimu tuyige bwe bitambula kati ki ekyali kimutwalayo nange saakyagadde wadde yagendayo n'akyalawo sikyali kirungi okukyalawo teyandigenzeewo omufiisa n'omuta n'omanya nti munnange oyo kakati wayogerera weyanvumira nga ndi eri wano wanyiga tesobola kumpa kati ajja kubeera awo mukole bw'ali mala bw'oligenda alyoka akuvume ng'asinziira ku engeri gye yakwetegerezaamu lwe waliwo kati kyekizibu kyaki naye ekyo nga biwedde oba oli bayimiriza oba tebayimiriza naye ekikulu byonna nti tuyige enkola y'emirimu bannange pulezidenti bw'akuwa obuvunaanyizibwa okuddukanya ekifo oba omulimu gukole mu butuufu bwagwo kuba bannayuganda bangi nnyo abaliwo naye omukulembeze walonderamu ggwe mba ndowooza nti alabye nti osobola akulabyemu omulamwa naye ate ggwe abantu ne bamala kuleekaana nga lwolyoka okukola omulimu gwe ne Ministry of Ethics and Integrity eyo yoba yagwa yeetaaga kuvaawo oba kati okuva Lukodo we yafa n'abaana bawemula omwana akutuulako awo ku TikTok n'akuvuma muzeeyi Kagato nga wakutadde wali nandi nze kati nina ebintu bye sikyatya nze kati omuntu okunteeka wali nga ampemule sitya kuba gwe byovuma ebyobuwemu nze nakusooka obbiramu wamma ate si bingi ate gwe walaba binene nnyo ate si bingi gwelowooza nina omuntu aliko ebiwemula bimeka mutambulira mu ssaako babeera awo bavuma kimu kiringa nze kati bwendi wano omuntu bw'atandika okunvuma kyayinza okunvumako kimu myaka gye nnina ate ekirala ki kuba ogenda okwagala okuvuma obulungi nga nkusinga ogenda okwagala okuvuma okunyirira nga nkusinga ogenda okuvuma famire mwenva ng'era nkusinga kati akuvuma osooka n'omutwe kyalo gyenva ng'era nkusinga buli kimu okujjako okuvuma emyaka gye nnina era najjo mba ngikusinza ate gwe nga tosobola gifuna n'osigala ng'ofaanana nga bwe nfaanana kituufu kuba eriyo abantu abamu agenda okuweza emyaka oba nga 35 naye ng'omulaba nga n'embwa temulya nga bamusiise ku levo ya 3 n'omusulamu ebirungo zisaladi n'obisaliramu kotimiri piripiri banga akatungulu kimu bikibyo n'obisaliramu ebirungo ebyo byonna n'obiteekamu n'obiyitiriza n'embwa ejja buzi nayo ng'ejjamu nnyaanya ng'egenda kujja Kagato leero ng'omuliro muleege ati kwegamba ngezaako okukulaga nti abantu abavuma waliwo omusajja yagamba nti simanyi lwaki ebiwala ebikazi ebibi bimuvuma nnyo abakazi ayo bavuma muganda wange olimba nze ate waliwo eyaŋŋamba bwomaye waki bavuma bw'asooka ne yeetunda alaga naye okujja Kagato tasobola kunjagala ono akola ki amalira budde agira ankiina ogenda okika nkusiimye leka naawe sendo saa kumanyira kube kutono nga takikkiriza nti kujja Kagato asobola ki asobola okumwagala kyava kuyisaamu eggaali mangu kakati nze nina kakati nagundi yagenze n'agamba Nameere batuteeke ku minzaani tugitaddewo baleete abalonda ba Miss Uganda nedda sebo abantu balonda fulufigo oyo ate nze sinnamugambako oyo sigwenjogerako anti era Nameere alumba eno alumba waffe naye n'agamba nti nze bwe baba balonda tugira qualities zonna tuziggyeyo tuteeka wali na wali kati nayezuula nga yetavuma oba okitegeera kiŋŋamba kati okakasiza nti abalungi tebakola ki tebavuma ndi wano sijja kulimba sisanga nkongo Juliana Kanyomozi nga alina gwavu talina budde talina naye omanyi lwaki ababi bavuma kikyotegeeza bavuma nga yeebuuza ndi naalungi waddi ojja Kagato leero omuliro nga muleege nedda nze kyemuva mu mpita kuba nina byensobola okunnyonnyola abalala batasobola kunnyonnyola omubi ekimuvumya si lwakuba nti nno oba toomukwana oba ki yeebuuza nti kati mulowooza ndirungi waddi ndyoka envume kati sheno osobola okuddako nga ekigizaako
ekyagigisizaako gwolooza bagigiddeko ki bagamba kuwemula bwerekerawo okuwemula kisoboka okulekerawo kuwemula kisoboka bulungi nnyo gwe kyolowooza nti waliwo eggwanga lya buyindi 1966 lya qualifying ogenda mu World Cup lyagenda okusamba omupiira nga okuvaayo nga bali mu bigere byereere ne bagamba temujja kukola ki temujja genda guzayo qualifying naye kati bwe baatandika okwambala engato tebaddamu tebabazaamu just kwetereza ate tuleme kulowooza nti gundi yazaalibwa awemula ate nga full figures good presented obooza alina information asobola okwogera teyazaalibwa nga awemula yeeyigiriza kyeyigirize bayiga biyige okuwemula guba muze si bulwadde nti omuntu yabulwala gwe weeyigiriza n'otandika okumansa entungo naye osobola omugamba nti ate kikola ate neewuunya piddi abeera mukozi neewuunya mu bintu byonna naye nze nange neewuunya programs director oyo gundi senkubuga ajubisa nnyo nedda nze ate okujubisa kuveeko nze neewuunya piddi okuwulira muntu gwe yatadde ku mpewo ng'awemula era n'enkya n'otamunyegambako n'osanyuka n'oleka n'ayogera byonna n'abimalayo n'akola kinakola ng'owulira singa teyali musajja muyivu bamugamba n'agamba singa teyali musajja mutendeke nandirowoozeza nti oba byakola tabitegeera n'ebintu abikola abitegeera experience agiina kale nze mmanyi nti asobola okwetereeza n'akola ki n'akola kuba nze natandika okumulaba nga simuwemu nga tawemula utandika ddi okumulaba myaka mabegako nga kuvanga mu 9 nga tawemula nga mukyala mwavunanyizibwa mulungi awo yayima katusanyuke kubanga obulamu bwa kiseera ng'ayimba nga talina buzibu naye nga wadde kali yalina eddalu nga abawala abakavubuka bwe babeera naye nga kyeyali muwemu nolowooza ki ekimuwemuza anti omuntu atandikiriza butandiikiriza manye waliwo ne kyetuyita omuntu okubeera nga ensi ogivuddeko kuba na wano hana yavumye abantu nga bakamusindikira ekipapula ekyo anti ebyo byonna yavumye nembwana eyesigama ebyo byonna bye yakoze n'abamu bagamba mbu avuma bamulumba ebyo byonna bisobola okuggwa mu muntu singa aba talina kyeyeesiga ate era kati gwolowooza nga bwakedde ku makya ne bamugamba nti tokyali presidential advisor addamu okuvuma abantu gwokyalabayo waliwo omusajja yatugamba nga Mukasa Kabiki Ngawulo ye gundi ye district chairman wa Luweero naki kati tumalako omwezi nga towulidde ng'ayogera naye naku zino nga yakyuka ebigambo ayogera birala anti kyetugamba kati n'ebyo ebyavuma ono olwaleero asobola okukyuka asobola otereera ak'omuntu tekalinga kante nti ente bwekaaba kuba kati olwaleero ng'otambula n'owulira kina omanya ki n'enkya ente bwejja okukaaba tejja kukyuka ekabogola engambuzi naye ate omuntu ye akyuka empisa zikyuka embeera zikyuka obulamu bukyuka n'olwekyo kitegeeza nti singa bukya ku makya nga ekimuwaga kati nina akatambi ke nakuweerezaako naye tewayagadde kakola ki kukalaba weyagadde kalaba nina ke nakuweereza ndowooza wakatidde naye okeera ku makya n'ojja kuba kale kankuwa ekyokulabirako nga ffe bwe twagenda ku mulimu ne bakazi twagenda tuli bakozi ba Nation Media Group twagenda okuva mu meeting nga tetukyali bakozi mwagenda mu meeting nga tuli bakozi nga muli bakozi mwagenda okuvaamu nga contracts baziterminate nga tetukyali bakozi mwabagenda nga muli abakozi naye nga n'okuteesa meeting gye twagenda okuteesezaamu yali y'abakozi naye mwagenda okuvaamu nga ne bye tuteeseza tebiri valid mwenna mugobeddwa kakati osobola okukeera ku makya nga n'oddayo eka n'obeera nga Kisekka bwe yagenda e Zimbabwe yagenda yaba alize ku kisaawe Entebbe alinze emmotoka ezimunana bamusindikira special
ng'okuba mugobye ku bwagwo bambi olwa prime minister yali alinde emmotoka ziri ezimulinda bulijjo yalabako n'emu paka kati teziddanga. Ekyo kikuwa kyakuyiga kigwa omuvubuka ali nti teweewanika nnyo ensi togikubako kifuba, ensi gigendeko mpola, ensi bw'ebanga yakedde kukyuka oyinza n'obutakkiriza nti gwe obadde otambula nga buli wooyita buli omu akutunuulira, otambula abantu ne batamanya nti oyiseewo. kikagatayiseewo nga bakwerabira dda ng'abantu tebakyamanyina kumanya nti ye ggwe, babuulize nti nze tommanyi, nze tommanyi nti gwani, ng'abantu tebakyalina kye bakumanyiiko. bw'oba okyagala nina nze we twavubukira gundi yali omukazi yali asinga okuba ow'amaanyi mu Uganda, Victoria Nalongo yali w'empigi eyo, yaliwo oyo mukyala yali wamanyi, yali district administrator DA. naye olwaleero mu Uganda omunoonya nga tokola ki, nga tomulaba naye olwoza yafa gyali tujja kuddamu omwogerako ng'afudde. kati mu Kampala muno mwalimu abantu ab'amaanyi. Eyali DA wa Kampala bamuyitanga John Kazora olwoza yafa babaayo. kakati basobola obanga abo basobola okubula, naye ggwe kyeweebuuza ggwe w'oli okakasa nti ggwe ojja kusimba emirandira obeere ne taproot. ensi tugiteekako nyuma giri emirandira egigenda wansi ne gijjayo amazzi. kakati ensi togikubako kifuba. ate bw'obeera nga ettundubaali teriyinza gamba nti eri nannyini mmotoka kuba lyeri gibikka. livaako omupiira tegwesiba ku mmotoka nti nze emmotoka kuba gwe gugiddusa. emmotoka wadde yabisa omupiira ogikuba serefu n'etokota. then gwe bw'oba wanga oli muwabuzi wa pulezidenti tolowooza nti tasobola kukyusa kuba abawabuzi alonda balonde. sawa yonna akuteeka ate ayinza n'okulaba nga byowabula biweddeyo. era weebuuze nti bawabuzi banne abamuwabula buli mwaka bamulaba emirundi emeka. okimanyi nti bagamba akuwa ekifo naye n'otamulabako paka kisanja kuggwako nga tomulabyeko ng'osigala eno bibyo. gamba okutuusa lwakironderamu omuntu nga tamanya oba weekiri oba tekiriiwo nga takulabye wotadde waliwo omulala ne ku mukolo waali ne bakugjawo bawuza nze pulezidenti gwaliwo ffe tetukutegeera kuba bano abakusitula si be baba bakulonda. Olwekyo ebintu bigenderere buli kye tuba tukola, abantu tubawe ebitiibwa buli omu mu kiti mwagwa, tuleme kulowooza nti olwokubanga abakuwadde ekifo nti abasigadde tebategeera oba bali wansi. ekifo mwoli tekikuwa lulimi lw'oyogeza. siggayoka asobola okibeeramu bangi basobola okukola byokola. mpozi ne babikola na bulungi okusinga bw'obikola ki. sigwasinga mwe mujja kwewuunya lwaki olowooza ba principal gundi private secretaries bo teboogera nnyo ate nga bebasinga amaanyi mugundi. kakati ekyo kyoba omanya nti wooba oli omumwa tegukola nnyo ate gwe weewuunye lwaki gwe batuma okukola ebyo byokola. bo lwaki tebabyekolera? nabo balina n'abaana ng'emirimu emirala ebifo ebirala babiteekamu abaana baabwe, naye ekyokuvuma kye bateekamu ggwe. waliwo ekifo kyokuvuma anti gwe bakuteekamu ekyo olowooza nti ovuma on behalf of lw'omunene yakuteekawo yakutani. naye oba tayinza kukukkiriza kubanga ovuma. era naye bw'ovuma tolowooza waliwo yali agambye nti wabula wanvumidde gundi nasanyuse. abeera eri n'agamba nti bannaye nfudde wulira omuntu gwe nalonda byayogera. nfudde anzise. kuba oluusi gwe lowoozaamu kati ovuma jjeno omu ku baali mu nsiko oba bonna bwe baali mu nsiko bajjeno wabavuma n'obakkakkanya. walowooza bakkakkanyizza. bagamba tebasonyiwa. tebasonyiwa. buno lwe baamukubye teyagenze eggulu naye tebamuzza nga kakaaba ate. nkola ya Nobert. ava ku ya Nobert. bakuba Nobert kye ono baamuwa ddakiika okwamuka ettaka waali
omunene waali bamuwa eddakiika mbale bamugamba nti bwe ziggwako bijja kuba akatambi kajja kwezingulula nga kadde eno kale ekifo kireme kukumalamu nnyo oba ojjukira nnyo emabegaawo abantu bagenda ne balowooza ne bakuwadde ekifo gwokikozese nga bw'oyagala okulonda buli lwe kubeerawo waabangawo omusajja baamuyitanga Kakooza Mutale eyo yakubanga embooko ng'azikubira ki akuba bakoze fujjo tukkirize nti wiiki ejjajja kutandika kuba okulonda kunaatera taliiwo bamusuula ddase yafa waali weegeraageranye ku Kakooza Mutale naawe w'amaanyi baasi kati bw'omanye ekyo ensi gijjeeko amalala tutambula ne bannaffe aba Muna Herbal Mouthwash Muna Herbal Mouthwash akugamba nti weewale nnyo abanyazi weebala abafere babayita bakafindiiza abo bazibu nnyo buli lw'osemberera kafindiiza ajja kukuwa kapa mu kutiya n'olwekyo kyewalire ddala genda mu dduuka lyonna oba mu pharmacy oba mu drug shop ogule Muna Herbal Mouthwash eddagala erijja okuyamba okubanga amannyo go gatereera mutabani wange ali gyali eyo yankubidde ng'amannyo gamuli bubi ne muweereza Muna Herbal Mouthwash naye nange nze nnyini linnyo lyali nnuma lino eryeno naweereza Muna Herbal Mouthwash yaŋŋambye nti kino kiki ky'oweereza manya ali munnyo olunankani ng'agamba simanyi batabikamu emmandule simanyi biki ne mugamba nti era eddagala Haji Mulamba yalikola Haji amanyi kyakola Haji amanyi gundi ebirungo ebalunga ingredients zonna era yaŋŋambye nti kati ndi malidaadi ameketa mberenge amenyeketa buli kiramu kyonna kyonna n'olwekyo bw'obanga olina amannyo nga gakuluma nga ogaayira oludda lumu obadde olina amannyo nga gasanyalala olina amannyo gavaamu omusaayi olina amannyo gakunyenyeera buli kadde kozesa Muna Herbal Mouthwash mwabali ebweru w'eggwanga agenda bwe batunda ebintu bya bannayuganda ate genda ng'oli mugumu kubanga eddagala lya Muna Herbal Mouthwash lyakakasibwa aba National Drug Authority. Ensi bwete bwetambula nno tubadde tuli awo nga waliwo abali mu mawanga agalimu obutiti bakaaba maanyi matono maanyi biki bufumbo bugenda kunfaako bufumbo bubadde ki mbakakasa kojja nga akyaliwo temujja kudaaga akakojja weekali mu bungi abantu baddeyo ne babanga beeveera muntu naddaawo nagamba ndi munaye tubeerawo kasewanyana omukazi omwagala naye omuti ate n'amalako nti ojja kumalako n'akakojja n'akakojja wekali ojja kubanga otereera ng'odda mu mbeera bawe namba yesi nakozesa masturbation biki ate kakati kasewanyana kaakogga kenkana nnasu eno nedda ssebo jangu okube ku simu 075 2 0752 40 30 20 nja kubanga nkutereeza oddewo bulungi nnyo embeera etambule maridadi obeere nga bakuyita kuwaga n'olwekyo ate ekintu wakitereezezza kojja ate bamigugu be bajja odditambuza bali kutuuseeko Migugu Logistics Parcel and Cargo bajja kubanga babikutuusako yonna gy'oli n'olwekyo jangu wali ku Kibigo Road Shopping Plaza we wali offices zaffe za Migugu Logistics Parcel and Cargo tujja kubanga tukutambuliza ebintu okuva Uganda bitwala Bulaaya n'okuva e Bulaaya obireta ebintu babijjano ne bitwala e Bulaaya yonna gy'oyagala kakati ne bwobanga babijja nayo ne babireeta wano olina by'oleeta wano byongonna by'oleeta wano katulina n'empakira katwagize ne kye tuyita groupage twekwata abantu nga 8 ne bwemufuna kundi ya container ogulawo space gy'osasula gy'osasudde nga tuteeka mu bintu nga bigenda aba Migugu bwetyo bwekola tulina n'ebirala bye bituuka e Bulaaya tulina amaduuka gaffe agamanyiddwa nga Yuga Fresh wali bintu bya bannayuganda ebirungi evidde ddala wano ebintu bya Uganda byennyininyini matooke ennyaanya butungulu buki muwogo mayuuni byonna obisangayo ne nakati bugga jjobyo byonna obisangayo mu Yuga Fresh e Bulaaya n'olwekyo kozesa bannaffe abamanyiddwa nga Migugu byonna byonna ebintu bijja kuba nga bituuka mpozi bw'oba otwala ebintu ebweru kati nga ggwe naye nga toyagadde kale bo babikutwalira gujja kubitwala gw'obyetwalira gwe bajja kuyamba packaging engeri gye babisibamu etambuzi ey'omutinde ejja ku nnyonyi mundagala mu buveera bibikinadde ate amawanga amalala go tegagalira ddala buveera waliwo levo ze bamanyi ebintu bye bamanyi ebikola obulungi
nga tokozesezza buveera nolwekyo wekwata bamigugu bajja kubanga bakuwa empeereza esingira ddala okuba ennungi wangi banaffe ombuuza kasembayo kabadde nabadde njaga kubuuza ku nsonga y'abano ba Chameleon Alien Skin mu dakiika 5 tukamalirize ndabula olutalo lw'amaanyi Alien awaga ne Kamiri ali yagamba omwana ono simanyi manyi ngaali simanyi nabadde nze Chameleon muntu wange nnyo ate ffe twasooka omugulako n'ennyimba nga waŋŋamba nga omuvubuka bamuyita sensa disco bamuyita Kanyike yalinanga sensa disco ye yamutuleetera n'atuwa oluyimba Mama Mia n'alutuwa ne tutambuliza obulamu naye omanyi waliwo ekintu kye njagala okusaba mukwano gwange Mayanja omanyi abo abaana baleme kumalira budde lwa nsonga nti gwe omanyi emyaka buli myaka egiba giriwo giba n'abantu abagirimu kati abawuliriza bakugamba mbu ate gundi ayimba biki tobitunulamu ebyo gwe emyaka gyo gyali giyimba ebyo byoyimba nga byolina okuyimba gwe sigala nga byoyimba kati ate bano bayimba ebyabwe kuba nabo bangi generation eyo nabo bangi omanyi bwoba myaka 25 gyomaze mu music abaana abazaawo mu myaka 25 nabo baba bangi kati bano abatandise kati nabo balina bye banyumirwa byabwe by'emyaka gyabwe kitegeeza ndi gwe togira nnyo n'abaana bato nze kati music gwe mmanyi era kati siyayanira mu music waaba ate kubanza ate si wa myaka gyaffe nabo yalina egyabwe kati bwe baba tebagenda kuba bino ekikadde nze sibaayo kati misaki bw'abaana ayimba semakula kati ate abo oyombeerayo gundi mayinja bayimba bamariyamu ndagire baba bayimba Afrigo bwe beekuba oŋŋenda kati ate waliwo abaana nti ate gundi fiki Gaza baani bwe baba bayimba ate nabo balina abaana ab'emyaka gyabwe abanyumirwa music waabwe n'olwekyo tekyetaaga kulwanagana teriyo wekitegeereza nti music balwana bulwanyi sirowooza ndi wawulirako nga anti kati ono ekyamunyiiziza bano kumuvuma olwo abaana abamuvumye omwana n'agamba nti tujja kukuba obugulu obuteekamu ebyuma anti kati ekyo tekirina buzibu okuvuma is nothing tekirina kikujjako kakati yabadde ki nga bamuvumye kimussa wansi tekikussa kati abantu bavumye pulezidenti w'eggwanga yali asse wansi yasigala ali focused naye omusanga agenda agobagana nabo ekyo kita okivaako kale ate teriyo muntu ati kambabuulire Chameleon kankubuulire mukwano gwange wanze nkisiba nnyomba n'abantu nembagamba nti omuntu Chameleon waali tojja mwegezaako Chameleon ate omuntu ayagala Chameleon ne bw'onaakola otya ng'ayagala nnyimba za Chameleon gwe ne bw'onaayimba ebibyo n'ogeza eddoboozi nga bw'aliyimbisa era ajja kuba tafunyaani Chameleon mu byonna kambabuulire kimu kye muba mulina okumanya nti abaana abato muwe ku bantu ebitiibwa abaana abato bw'ojja funa ngeri gye webuuza nti gundi abaddewo atya okutuuka kati nga nange bwe nzija gwe nnwanyisa kati bw'oba gwe oli wa kabi lwaki leero weegeraageranya naye olyoka gw'ovuma sewanyana nkugamba kino omuti okutali ntontogolo tebagukubako mayi tebagukasukirako nkonyogo era gwe wali osazeko nga ebinyonyi biri ku buti buno bufalaawo kuba tekubaako byakulya bugenda wali kuli ntontogolo empafu jambula biki ebyo n'olwekyo Chameleon munene kibava abalala bakola ki bamubuukira era ajja kukiraba kati gwe tulaba ebibiina by'obufuzi kati basinga kubuukira kibiina ki kuba ki kyamaanyi kwekiri olaba kati n'ekiri mu buyinza ate enteekateeka zaakyo kizikolera ku nuupu ate nga gakyo kyakamala 4 kiri kino kyakamala 6 kojja tusibwe abalungi abalabi ba Megatron mbaagala nnyo tusanyuka nnyo buli lwe musubscribinga ne mulikinga ate ne musharinga twagala tube nga tutambula nammwe twewale nnyo ebigambo ebiwemula ebivoola ebifutyanka n'ebyo ebirengezza abalala tube nga tutambula tugenda mu maaso buli kye tukola tukikole
nga tutwala ggwanga lyaffe mu maaso kuba eggwanga lino abalirimu ffenna tujja kutuuka ekiseera tuggweko naye ddyo lisigalewo tuleme ddirekawo nga balyevuma bwevumi wabula tulirekewo nga buli omu alyagala nga bw'olaba balyettanira nga n'abo abalirimu bwe bataagala divaamu. Tubaza kuba nti mbadde mutambula naffe Mozere Megaton mbadde ne Kojja Kagato batono tubeera tutunuulira ebintu ebitambudde mu ggwanga Uganda. Abaagala okwogerako nange namba weeri awo ku 0701 7715 03 tuwayeemu abantu babeereeyo oyina engatto ze ez'akabi oyagala zimpa saati ze ez'akabi oyagala kumpa ku ddoola yes itakaawo tubeere nga twogerera ddala ebigambo bajja kuwa